Matia Luyima w'emyaka 17 yakwatibwa poliisi enansi n'agiyambeko mu kunoonyereza ku muliro ogwakutte ennyumba ne guttira mukazi we Patience Katushabe. Abaneiba bo banse kati bamadirisa gano nibagaasa nagari nibagaasa nibafuna gaapu nibafuna ekitiyo nibayora omusenyi wale guli mu kisenge wano olaba nyimiridde naye nga gutambula gugenda mu ddiiro. Ekigangabo kino kyabadde omukire kyakeseza olunaku olw'eggulu ku kyalo Nansana West 2A n'akuula ezzooni nga Katushabe w'emyaka 61 yasangiddwa ng'afiidde mu muliro. Omukyala gwabadde wali mu kisenge gy'asuula wansi ku kitanda kisooka wansi mu kisenge awo. Muliraano w'abagalana bano Raymond Buchumi ayogedde ku byabaddewo. Jjukira kati omwami ye yabadde avunaanyizibwa ku mukyala we na buli kimu omwami ye yabadde akimanyi y'ensonga kati poliisi emusigazza egende maaso n'okuzuula n'ebirala bingi. Twagenze okuyingira mu kisenge munda nga waliwo essigiri ng'eriko n'amata ng'eri sayidi awo okulinaana ekitanda era nga n'omufu yennyini ali awo. Oludwa amalaza omulamu gwa Katushabe we gwabadde Dickson Muyiga nga ssentebe w'ekitundu yakubaganye ku kyavuddeko omuliro. Kiteeberezebwa nti omwami oyo ayinza okuba nti yakumye essigiri nga bafunye okutakana n'omukyala n'agireka mu nju ate namaani n'amusibiramu kubanga basanze kutundirwa bweru ate n'ennyumba asiba ate omukyala n'ennyumba munda. Poliisi etadde kufulu ku nnyumba ng'okulonyiza kugenda mu maaso. Patrick Onyango ye mugezi wa poliisi mu Kampala n'Emiria akisiza eby'okukwatibwa kwa Luyima. Tetumatidde mwami Luyima Matia ne tumukwata nga tumuvuna n'omusango ekisooka kuyokya ennyumba, ekyokubiri kutonda katali mu kaduukulu kaffe aka Nansana. Batuusa abo yakusakidde Gullion ku Lwakwere TV.